The Newsroom, where untold story is revealed. Ngendo okudda ewaka ng'ebintu byonna mu nnyumba yakoze eki yabitutte watuuka mu nnyumba n'otyanga kyanga n'engwawo ekigbo ba amasimu tegaliiko mwali mwavudde mwayombaganye tetwayombye tetwakoze eki. In fact nina ne ssente ze nali mulekedde mu bulungi yankubira nako nangamba mukwano oli otya sawa nga 7 nga natera okugenda e Kanoni nankubirako ne twogeramu ng'omukwano Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, abatulaba ku mukutu gwaffe omulungi ogwa MC Meya Live n'omukutu gwaffe ogwa Beyond the Newsroom. Mikutu gyombiriri tukola ffenna nate era mukkirize mbaanirizeeko mu edithoni yaffe eno endala ey'omulundi guno. Byampuna naye nkusaba obiwulirize obiwa amatu. Ebintu ebimu emboozi ezimu zinyumizibwa abamu ne muwakana abamu ne mutasuubira nti gye ziri. Olwaleero njagala owulirize n'obwegendereza. Kwenyina ku seti njagadde asooka buuza ku batulaba. Musiibye mutya bannange abatulaba obaoliawo n'abatuwuliriza. Amannya Kinjiro Jasi nga neddira Ndiga. Kiyingi leero oli ku seti oli wano ensonga ki ekuleese kipayopayo noga Meya ku luno kati gwataasa guno gwaguyingiramu. Meya ensonga endeese ku seti nafuna nagwa mu bafere mu babbi mu bakulupanya mu bakujjukujju b'ekibuga ne bandaga ekibuga ngakulaga ekibuga kubanga nkujjukira walayi tofaanana bulungi wali musajja ayimiridde. Nali musajja nga nnyimiridde naye buli lunaku oba nnyinza okuba nsala hafu kilo mbeera bwetyo sinungi. Abafere batya nagwa mu mwaka gwa 2021 naliko ettaka eyo ettake Buturuki oba Tukiye kati gye bayita Tukiye Erdogan bamuyita Erdogan nenkomawo e Kampala wano oluvannyuma lwa COVID. Bwe nkomawo e Kampala nayina nalindese omukyala n'abaana naye bwe nkomawo e Kampala omukyala namalayo emyaka 4 omukyala ngenda okudda eno yafuna dde ebimukwasaganya biki ebirala yeyannyanyiriza ku kisaawe ne tubeerabeerawo ko akaseera kumbe y'ebirowoozo bye booliawo yali alowooza nti nzirayo naye nagenda okulaba programu zange za kusigala wano Kampala kati naafuna programu nangamba omanyi munnange kiri bwe kiti ne bwe kiti naye nze nandiyagadde obulamu mbutambuze bwe nti mugamba sikirinaako buzibu era mukyala wange oyo si mukyala wange ne maama w'abaana bange oyo nkutumirako sikulinaako buzibu onooba ondabye sikulinaako buzibu kuba n'ebintu ebimu bye naleeta okuva ettake yagenda nabyo ne tukkiriziganya mu bulungi era mu mutima mulungi. Kakati mbeerawo nga siri musajja mufumbo nina amaka nina bizinensi buli kimu kitambula bulungi nembeerawo nga omanyi ebitundu by'omukwano nga sirina muntu nti wuuno nembeerawo 2021 gwe nakomawo 2022 2023 2024 nfuna girlfriend. Nfuna girlfriend yali asomera Masaka asoma busomesa bwe mufuna ne mwagala bambi naye nga tetunagenda mu nsonga za kwegatta. Ekikulu kya byonna nze kye nali njagala nga si kyentunuulidde njagala mukwano future ne tubeerawo naye ne nnyonnyola mukadde wange ne mugamba nafunyeyo omuntu mpulira mwagala nangamba
nagamba naye namubuuza embeera ki gyalimu biki biki namugamba asoma naye ndi ready okubeera naye nagamba abaana abo abasoma basumbuwa oyinza okumaliriza ogenda agenda okumaliriza okusoma ngaafuna dda oba oli awo omulala nempuliriza advice ya mukadde wange naye nesigitwala nnyo ki nensigala nga ngenda mu maaso n'omukwano n'oyo omwana omuwala naye nga ali expensive mu omuwala oyo ali expensive mu ojja mulabira mu hotero wali ewange ku mulimu tosobola mulabirawo ekintabulamu kati mba ndi awo nfuna omuwala omulala ajja kitunzi bano abatambuza ebintu yali akola ne kampuni ya Jessa ansanga ku mulimu gwange nga ngamba nga product gyali atunda nali sigitunda nze mu dduuka nga tunyumya ndaba muwala nga ndaba ayogera bulungi naki nga munnyonyera nga ngamba mu kitundu muno alina mu kitundu mwe nali ndinze mwe nalina bizinensi yange nga ngamba alinamu omuntu yajjamu naye ayinamu omuntu gw'ayagala okumanya w'abeera amugamba mu kitundu muno nze mpangaaliddemu okuva mu mwaka gwa 2 nazimba mu mwaka gwa 2017 nze ndi mutuuze waamu amanyikiddwa bw'oba ng'olina gw'oyagala nsobola omukola ki omumanya mpola mpola oba mukutuusaako nga tubeera awo tuwanyisiziganyiza ennamba nga ngamba olwo munyumirizaako nemugamba yalwawo nnyo ku bizinensi yange nga mugamba nange nina abaana nina ki muwala ng'agenda naye nga tusigala in touch kakati omuwala bamala okugenda nsigala muwuliza lumu na lumu jjukira nina girlfriend naye nga ndabye omuwala naye mulungi ne girlfriend we tetunatuuka nnyo wala nga muwuliza naye nga neewunya embeera ze omuwala gw'okubira tulimusangako mu disco mboba ali mu biwoggana ne woba omukubiddeko oluusi agamba mbadde njogerako ne baaba wange neneewuunya jjukira oli bwe mukubira oluusi essimu eba bbize ono yakulaga womwagalidde wonna mufuna oli gwe nkubira ali bbize ali ki kwegamba ate maama mukadde wange yanjiramu naŋŋa kakati ng'ono namugamba we twali tuwogedde okumala ebbanga mulazi siina mukazi naki naye netuuka ekiseera kya courtship nemugamba naye nina girlfriend gwe nina nga bwe nagamba nina n'abaana nagamba nkitegeera kati netuuka ekiseera nga nina kusalawo ku bantu babiri otusale waani oli ow'e Masaka oba ono mu Bwangungu n'osalawo nensalawo ono ate nga ndaba ali chipu nti ne wabaze ku bizinensi yange nekiba kikomando tusobola okirya bizinensi asobola okutuulawo talina buzibu abatulaba njagala mutereeza obutebe tusimbudde bizinensi asobola okubeerawo talina tabbu yonna neŋŋamba omuwala ono ngaali chipu ali chipu tampa buzibu tekineetagisana kuva ku bizinensi yange mbu tugende tumiitinge anywhere munnange nga tuteekateeka nga era naye mpitiramu mukadde wange naye ngenda okulaba njogera naye nga ŋŋamba okukyala ewammwe nsobola okukyala ewammwe nti tewali buzibu tijangu okyale sente bwekivuka weebuli nti agwe osobola okujja ewaffe nti tewali ki buzibu nga tuteekateeka lunaku lukyala waffe waka ewaffe omuwala akyala kugenda okulaba ku bakadde bange katwali tugenda naŋŋamba ayagala genda ne sisita we era yali akeereyeemu n'ow'emmotoka akeereyeemu naye neŋŋamba mutima lwaki ayagala nnyo okugenda ne sisita we ffe tusobola okwetwala ffekka mu nkola entuufu kyeyali akola kyekituufu ti omwana tasobola kutambula yekka alina okugenda n'omuntu amusiimirako okitegedde naye oba wuwo kyovala nti omuwala asobola okugamba nti kanzije ne ssenga oba kanzije ne baaba wange wuwo neeri mu bakadde bwe gutyo ekyokubiri security wise naye okubeera ku safe side ndowooza ekyo tuyinza obutakimunenyeza nnyo genda mu maaso kakati nga tugenda mu bakadde bange
nga tuukayo nga tuvaayo tukomawo e Kampala. Bakadde waliwa? Bali ku Lwesemuto. Okay. Ku Lwesemuto tukomawo e Kampala. Nga tugenda mu maaso na mukwano atolo nga tutandika kuteekateeka kulaba ngeri ki gye nkyala wasenga. Kakati nga tuteekateeka n'emikwano gyange tekasenga olw'amaka agange nze nali sigasulamu ng'ogapangisa nga ngapangisa mulimu omupangisa. Okay. Kakati omupangisa nga ngamba engeri gye ngenda okufuna omukazi tewali lwaki tupangisa tusigala mu muzigo. Olwo ntandika okuteekateeka omupangisa ave mu nnyumba bwe nfuna omukazi ono ffe tuyingire mu nyumba. Era omupangisa nga muwa notisi nga agitegeera ng'ateekateeka kuva mu nnyumba nga ngirongoosa n'ogirongoosa nga tugenda nga nkyala ewaabwe w'omuwala. Twakyala ku Busaabala road awo Busaabala ng'etandika awo nga tukyala ewa Ssenga nga twejaze tukyadde tuvuddeyo. Nfunye abamperekedde. Amakazi tugambadde. Empombo mwalye? Empombo tuziridde. Mututere ku bintu? Tututte ebintu. Omukazi yeemoola eriiso awo? Omukazi yeemoola eriiso bulungi talina ttabbu. Genda maaso. Kakati wakwatamu ddoolo? Olwo nakwatamu. Okay. Kakati nga tuva ewa Ssenga tukomawo. Tuvudde ewa Ssenga omukazi mututte ewaka n'ebintu bye gye yali abeera kazigo gye yali abeera nabyo azze nabyo. Nange ebyange bye nali najja mu nnyumba nga ngenda ogipangisa ebimu nali nabireka mu siiringi ebirala nga ndi nabyo nembizaayo ewaka. Ne tutandika obulamu family. Omulimu gwe yaliko n'asitopinga okukola. N'afuuka housewife. Okay. Netandika okukola. Kati ebyo ebiseera nalinamu ebbanja erya Equity Bank. Kakati bwe mbeeramu ne Equity Bank. Ya ssente mmeka ebbanja? Ebbanja lyali lisigadde millions nga 5. Kakati nga nkola ki nga mbeerawo ngenda okulaba obulamu butandika okutabuka. Obulamu okutabuka n'omukyalo nga mutazo okutabuka okukyukira. Financially obanga naye yennyini? Financially. Mumaze ebbanga ki olwo okutandikira? Olwo tumaze emyezi nga 3. Ebintu biganya otambula. Ngamba bizinensi, ngamba kantunde bizinensi, tulabe engeri gye ntereeza. Nzire mu mukwano gw'ekika ekyawaggulu omuwala nali mwagala. In fact nze agenda okunsanga namubuuza ne mugamba oli mumalirivu, oli lwedde? Naŋŋamba ndi lwedde, sirina ttabbu yonna, ndi lwedde, ndi mumalirivu, kyonna ekinajja nga ndagaakooyi. Naye oba oli awo atambuddeko nange nga nkoze kufujjola ekivubuka nkooyi. Ndi mumalirivu okusetolinga ng'era kyendiko nkimiininga. Munnange tubaddewo n'omuwala bizinensi egaanye etabuse, amabanja weegali ngitunze. Mu myezi emeka? Myezi 3. Wakamala n'omukazi emyezi 3 bizinensi olabye ekalubye osazeewo kangitunde okole ki? Olwo nga nteeseteese kantandika okusuubula bizinensi eno sigitegeera olw'ensonga nga omanyi amaduuka tomanya nkoze sente mmeka olunaku. Kogwe kongitunde ntandika okuleeta omuceere. Waliwo enkulabira ku dduuka ly'egganda Mukama. Olwo otunze eri ery'omu nsumbi ozze wano? Nzize eno. Yes, I saw you. Kakati mbeera awo. No, lino ery'omugundi eriri nali navaayo agenda okunsanga nali nava muli eri mu nsumbi nzize muli omu kamukamu. Okay. Kati ery'omukamukamu lyentunda. Lyentunda. Olyoka ogende mu muceere? Ndyoke ngende mu muceere. Omuceere olumulaga wa? Nga mmanyi nti nalina mukwano gwange ng'agenda TZ. Okay. Ng'agenda TZ nga mmanyi ngenda sooka mbeere nga mutumyayo. Kukira ng'emboozi yagiŋŋambako. Kakati nagikugambako wali ku KBS oba. Nenzija nonga mwana mu muceere. Kakati nembeerawo. Tuwangala n'abantu nga tumanyi kikyayitamu. Kakati ntandikaawo ngezezzaako omuceere bwe ndeeta jjukira ebbanja liri gye riri sente zino edduuka nalitunda millions nga 7.
manjibwa millioni zinga 5 naye ngamba mu kifo ky'oziwaayo olumu mu banka kanjozesa amagoba nga teeke muki mu banka kakati ntandika okukola omuceere omuceere nga nagwo gutabuka sente zitandika okukendera zikendedde ebbanja lyo weeriri tulya tunywa bizinensi nagijjawo jukira nalina ekirowoozo mu kusookera ddala n'abantu bange baali bakimanyiiko ejjawo amaka nga njagala gatunda okole ki nyongere mu bizinensi kuva ddanga n'omukazi tonnamufuna nga sinnamufuna nalina ekirowoozo oyagala era otunda amaka yes kati omukazi bw'ajja munnyonnyolamu ekirowoozo tutunda amaka gano amaka gaali gatya amakasi tegaali mabi bisenge bimeka bisenge byali 2 ne dining ne sitting nga neri nkyalinayo space emmanga yali nkaaga kwana kakati nga tugira ekiseera kyatuuka ne tutunda bizinensi batunda bizinensi nga tulina we tugenda okuteeka sitoowa era kumpi awo mu kitundu mwe twalina edduuka twali tulina okuteekawo sitoowa kati mala okutunda amaka we ŋŋenda okuteeka bizinensi eyali aŋŋambye agenda kumpangisaawo ne yeekuba otunda amaka sente meka natunda millioni zizaali 35 kakati waleoga luteeka sitoowa eyali aŋŋambye okumpaawo ey'omuceere n'obuwunga naki yeekyanga kati bwe yeekyanga ŋŋamba nabadde ŋŋenda kuwawo naye abantu bange baaganye muwala wange agenda kunsasulira rent na buli kimu kati jjukira olwedde sente nzirina millions 35 nzijeeko ebbanja erya banka meka millioni 5 olisasudde nzisasudde sigazaawo millions zaffe 3 nawaddeko babulooka millioni 1.5 naye before amaka ago nali ngatunda millioni 6 embeera nga bwomanyi babulooka nenfuna musuubuzi andondola nankuba banga bakubanga nempunga naye nga sirina kyakkola nenzikiriza neŋŋamba omuntu buli gyenkoma okulwa banka bamanyi okunkubira amasimu ne batabuka banteeka nnyo ku pressure nga nti ebimu nga sibimanyi bulungi kakati nga tunze oli we nnina okubeera agambye bawala be bagenda kusasula ki bajja kusasula ennyumba osigaddeawo ne sente nzirina kyekiddako kati ngenda okulaba sente nzirina ate sente zitambula buli lunaku neŋŋamba kanfuneyo ekintu kyenziteekamu naye nga nsobola ozijjamu obudde bwonna nga njagadde nga bwe tunoonya ennyumba kintu kyekyo nagula mmotoka ndendira ebino ebintu obiwuliriza nagula mmotoka owulira bw'otunda amaka oli ne yeekyanga gobadde ogenda oziteeka zisigadde kwegamaza ebyo bintiisa okutunda laba sente yo bwetandika olwo tuli mu kkubo kati nze gy'ovuga kati ndabayo ogaa nti kati kanziwumulize mu mmotoka ennyumba ezze mu mmotoka egira ekola special ngula mmotoka nowa kigambo naye ng'olwo mbaze waliwo ambaliddemu nga nina hotero kwe ŋŋenda ogiteeka etandika osomba abantu bawo nga bebatwala ku kisaawe nga mbaze buli lunaku esobola osomba lutwezi nga batwala ku kisaawe Entebbe nga ŋŋamba buli lunaku nja kuba nina sente zenkola ki zennyingiza nga yakimbalira hotero nejja efuna obuzibu maze okugula emmotoka Sunrise Hotel eno eyawana eyajja omuliro ne bannange wulira kakati ebizibu hotel sokoleke ne woteri etali mu bibyo nga wakagula emmotoka banga ki ndoza bana tusonyiwe bya nnaku naye ali mu kisinga 3 tusonyiwe ebintu ebimu bya nnaku n'olumu bika by'amaziga naye olumu gya tusonyiwamu mu nnaku meka mu kisinga 2 woteri ne bagamba eyidde kati nembeera awo
nsigadde n'emmotoka yange nsigazaawo ssente entono ku akawunti. Omukazi okyali naye? Omukazi ndi naye. Omukazi bwemugamba ebyo buli kimu tewali kyatamanyi. Akugamba kyakuwa advice kyawo. Alaba birabe. Talina gezi housewife. Talina housewife, kasita omuwaayo akasente k'omuwadde ne mubeerawo. Kakati tubaddewo hoteri eyidde. Nsente zensigaza nga mugamba sente zino zensigaza. Muteeka mu mmotoka aliwo ettaka lye batunda ku Bombo Road eyo. N'ekyalo nkyerabiddemu nga muteeka mu mmotoka tugenda tulambula ttaka. Ettaka yali AKM. Tonnamuzaalamu? Sinnamuzaalamu. Ettaka yali AKM. Kakati amala okulaba ettaka mugamba omanyi twandisasudde ettaka lino ku ssente ze tusigazza. Nga ngamba naye omanyi bizinensi kikulu okufuna daily income. Nga muwuliriza tuddayo tunoonya ekifo kuba ye twali tulinze awalala okusasula. Bwe twali tulinze awalala okusasula nga ennyumba bamaliriza kalina nga oli atugamba myezi 3 weeneggwera. Kati nga tuddayo nga mugamba noonya ekifo etunaakola ki bwe tunaakolera nga anoonya ekifo nga nkisasula. Bwe nkisasula rent emyezi emeka? Emyezi 3. Sente meka? Nasasula akadde kamu emitwalo 2. Okay. Nga nayo njagala kukola store. Sagala kale retail ne wholesale naye okusinga wholesale. Nga mala okusasula nga tutandika nga nteekamu bintu tutandika okukola ye muteekamu nze ngenda kuba nvuga emmotoka special mu hotel wadde teriiwo nenja kuba kuyiriba. Kakati nga omukazi abeera mu business. Ebifaananyi byonna mbirina buli kyenjogerako ebisinga mbirinako. Kukyala mbirina ng'abeera mu business. Ng'abeera mu business. Kitwala bbanga ki okugibeeramu? Kati abeera mu business ndoza myezi nga 6. Business akasente kajja ofunayo akwanjiriyo kasente. Amagoba tewali gendiawo gendaba. Naye bakasitoma bange nalina nze bakasitoma mbatwalira yankubidde mpeerezaayo omuceere ensawo biki ne bamutwalira. Kakati omukazi ngenda olaba bizinensi ekola ki? Egwa. Ekendeera. Mukazi n'aŋŋamba bizinensi omanyi ngenda kuddayo mu mirimu gyange gye nakola ki? Gye nalimu. Omukazi nga ntandika kunoonya ki? Mukozi. Agenda kuddayo mu mirimu gye yali. Ambuuliramu nga annyinyonnyola nti bwe mba nga nange nina akasente kennyingiza eri ebbali. Ate ave mu bizinensi. Mu bizinensi. Aina akasente adda mu marketing. Adda mu marketing. Aina sente zayingiza olwangambye aina gig gyalina ey'amaanyi. Nti atolaba mukwano etuba tusobola okufunayo emitwalo nga bweziti. Ngamba tekirina buzibu. Kuba olwo embeera ezzemu etandise okukola ki? Okukaluba. Ngamba tekirina buzibu. Genda nfune ki? Tufune omukozi. Nga tufuna omukozi. Nga ye agenda mu mirimu gye. Kati bwagenda mu mirimu gye omukozi abeerawo bizinensi yo yakendeera. Obufunze bizinensi egaana. Bizinensi egaana. Kati bizinensi bwegaana gye byaggwera ebintu ebimu nga twabijjamu bujja. Omukozi ngadde ewaabwe mu kyalo ebintu nga tubiteeka ewaka. Jjukira ewaka tuli mu bupangisa abaali mu maka. Kati tuli mu ki? Mu bupangisa. Obufunze ennyumba yo osigazzaawo kamotoka. Nsigazzaawo mmotoka. Kakati tuli mu bupangisa nsigazza emmotoka. Emmotoka lunaku lumu efuna omulimu ogugenda entuŋŋamo. Naye before nali nagiteeka mu ekanoni mu Stenson nga weekolera ka special waliwo eyambalira ekanoni mu byalo ejja sobola okukola kasente kanoni Gomba. Kati weekolera kati ng'efuna omulimu oguddawa entuŋŋamo. Kati bafuna omulimu ogudda entuŋŋamo. Gw'ogyevugira ekanoni? Asinza agivuga. Nateekayo omuntu. Naye omuntu oyo talina pamiti. Kati bwafuna omulimu ogudda entuŋŋama mpita.
aŋŋamba jangu gwalina pamiti tutwala bano bagenda kwanjula wa entuŋŋamu. Kakati nga nsimbula mu kibuga waliwo n'emmotoka endala Nuwa Smart gye nagenderamu nze nsanga eri eyange tugende wa entuŋŋamu. Nga ŋŋenda nsanga eyange yali Nuwa Kigambo, ndowooza abatulaba muba bagimanyi Nuwa Kigambo, old version ku Nuwa Smart. Nga ntuuka tuvuga, waliwo yatuvuga mu Nuwa Smart, tutuuka nkwata eyange nteekamu abantu, tusaawa ziri mu 7 gwa kiro, tutandika eri ekkubo okugenda wa entuŋŋamu. Tutuuse Ssembabule. Kati tuuka Ssembabule nenjagala okukola ka saaviisi naye nga obudde bugenze. Neŋŋamba saaviisi tujja mukolera wa lumu entuŋŋamu. Kati tuvuga tuba tutuuse entuŋŋamu, obudde bukedde, emmotoka ng'eyimirira, nga entuŋŋamu tugirengera ng'eri wali kumpi, emmotoka ng'eyimirira. Tugenda oyita makanika, makanika atugamba emmotoka ekubye ki? Emmotoka ekubye yingini. Okuva awo twasindika nsindike paka ntuŋŋamu mu trading center. Makanika n'atandika ogiraba. Abasaabaze olwo nali nkyababanja, twali tutegeraganya emitwalo gyali oba 57, bampaddeko nkyababanja emitwalo nga 3. Abasaabaze bavaamu bafuna emmotoka endala, nze nsigala ne mukwano gwange omu gwe nalimu naye, ng'emmotoka tugipaakinga, batandika ogikolako, bagisumuludde yingini, bambuulira biki ebyetaagisa, nga babimpandiikira kapapula, nga tudda Kampala kunoonya ssente, kuba nali sirinaawo ssente endala yonna, kunoonya ssente, kudda wa? Kudda ntuŋŋamu batereze ebyuma. Kaakati nkomawo e Kampala, natuukira ku mukwano gwange, kuba mukwano gwange oyo yali ampozeeko ssente miliyoni zezisoba mu 3. Nabeerako naye ettake mukwano gwange oyo, era ne miliyoni 3 ze yampola saamuwa musingo gwonna, naye ng'akuwa akasente, ng'ampa akasente ng'oddayo emitwalo 6. Nze nganze saddayo, ngangula byuma, ngambiwa mukwano gwange bagende bateekemu ebyuma byaki byayingiri, nabigulawo Bukesa. Nayongerezaako ku mitwalo 6, nayongerezaako. Kati bwampa batutte ebyuma, ng'emmotoka babiteekamu emmala otereera, ng'omukwano gwange ankubira ngamba emmotoka ekoze eki? Eteredde, jangu oginone. Jjukira nze alina ki? Pamiti. Mukwano gwange amanyi ovuga naye talina ki? Pamiti. Nga ninnya bbaasi ŋŋenda nnona ki? Mmotoka. None emmotoka mbanva entuŋŋamu, ntuuka ebayita e Lugando. Emmotoka eddamu ekola ki? Ekuba yingini omulundi ogwokubiri. Ne tuwunga ne mukwano gwange. Twali tutaddemuko ku basaabaze abatuyamba ku mafuta agatutuuse e Kampala. Abasaabaze ne bagivaamu ne bafuna emmotoka endala. E Luganda awo nasulawo ennaku 2. Ye n'alinnya n'agenda e Mbalala n'anfunira bamakanika. Ne ntandika okubira mikwano gyange egiri mu kibuga n'abantu bange bannyambisa akasente akalala, ndabe nga ngula ebyuma ate okuva e Mbalala bajje bateekemu, tusobole otuuka e Mbalala bagikoleko ebintu ebikola ki? Ebisigadde. Maze osulawo ennaku 2 awo ku kkubo, nfunye bavudde e Mbalala bazze, ebyuma babikoze eki? Batereezezaamu emmotoka, tugenda wa? Tugenda emmotoka bagivuga bagiteeka paka Mbalala mu ttawuni. Kakati bwe bamala ogiteeka Mbalala mu ttawuni, nsulawo awo e Mbalala, nasulawo wiiki nnamba. Bamaze ogikanika bagigezesa, naye nga nze ssente ez'obukozi sizirinaawo. Kati bamaze ogikanika bagivuga, in fact bagivuga omwo mu kibuga, nga bwe nninda ki? Ssente. Kati mulamu wange omu nga ŋŋamba, toyonoona nnyo ssente za kusula wano ne wali, kankufunira omuntu mu woteeri, kankufunira omuntu gwe mmanyi e Mbalala akusuzeko mu woteeri ye. Nga ŋŋenda mu woteeri eyo
nga nsulamu olunaku lumu nali nsuze na mulumu oba yali ya ssente mmeka simanyi nga ngamba osuze mu hoteli osuze mulumu ya ssente mmeka genda okyukodde mu lumu eya waggulumu ennungi nga bampa lumu ennungi nga nsulamu kati olunaku lwe nasulamu enkeera nzira y'okusula mu lumu mu hoteli jukira nasulayo wiiki mbuuza abaana abaaliwo receptionist biki balina essimu yonna gye babakubidde balina essimu yonna gye babakubidde mubadde munsuubira nga baŋŋamba tetulina muntu yenna gwe tusuubira era tebannatukubira nga mbagamba nasuze wano naye mbadde mmanyi babakubidde ne mbagamba naye tekirina buzibu ng'olwo nzirayo ebweru nkubira mukwano gwange ampeereza ssente nsula nfuna wenkola ki wensula mu hotels ezalayisimu kakati maliriza abantu bange bansindikidde ssente emmotoka njijjeeyo nvuga nzirawa e Kampala naye ng'olwo emmotoka nzijja nteekamu ki abasaabaza amafuta ga kugattiriza ntuuka e Kampala emmotoka entami eyina amabanja nange ng'omuntu nina amabanja nayina omuntu omu gwe nali nina ogipangisa mu bya campaign nga buli mwezi agenda kumpa $60,000 yasooka kuŋŋamba kakadde ne kalema n'aŋŋamba agenda kumpa $60,000 nazo nenzirinda ne zikola ki ne zirema ate emmotoka nina amabanja gye byaggwera tukadde story short emmotoka nayo nga nkoze ki ngitunze ate ng'oggyeko ekyo omukazi nga ŋŋamba agitunda ssente mmeka emmotoka nagitunda millioni zaali 7 kazi nga gamba omukazi nga naye emmotoka eyo kimu yagintunze omukazi ŋŋamba emmotoka eyo nga emmotoka tajagala emmotoka eyo nedda emmotoka yo yantama emmotoka sikyasobola nagituulamu nga ŋŋamba omukazi engeri gye nali mwagala ennyo nga ŋŋamba omukazi wange ekiba kyekimusanyusa emmotoka kankole ki kangitunde nsigale muki mu mirembe kati ennyumba yaffe eweddewo emunyumba eweddewo sente zalimu kuzaali zisigaddewo nga nzikwata nga ŋŋenda mu katale akamu noonya bizinesi mwenyinza okukola ki ogiteeka nga ntunula mu bizinesi nina mukwano gwange gwe nayita antunuuliremu nga nteeka mu bizinesi kwali okusolooza toyi kuba natunula ne ŋŋamba bwe ŋŋamba nti nziteeke mu waliwo bizinesi okusolooza ebigundi by'amanda ng'ate bijja kwetagisa kapito okuteekamu ng'ate oba oliawo wenteeka omwana ku ttooyi eyo just neetagisa okusasula mwezi kuba buli mwezi baali baŋŋambye kakadde tuli ku muvubuka abadde alina amaka mu Wakiso nansana sinawala adde alina bizinesi ezibadde zitambula kati bizinesi gyayingiddemu yakusolooza ttooyi ey'omu katale kakati bizinesi nga nsasula sente ezaali zisigaddewo nga nteeka wali nsasula mu katale tuli myezi emeka n'omukyala waffe tuli myezi ndowooza olutuyingidde myezi nga 8 tafuna lubuto atafuna lubuto mwakikanyako in fact ekyofuna olubuto n'ensonga yali tagigendamu kale njagala tambule mpola njagala tambule tutuuke ku mukazi tutuuke ku mukazi esebo kubanga kakasayemu ku nsonga ekuleesewa esebo omukazi aliwa omukazi simanyi gyali omukazi gye byaggwera nga n'ebintu bye nali nsigaza mu nnyumba mba ŋŋenze lumu ekanoni sikyalina mmotoka naye nga olwedde engeri gye baali bamanyi nti ndi duleeva nayina abantu abaali bampita nvugaako eno mu mmotoka ezaabwe kakati mba ŋŋenze nvuze mukama wange mututtewa ekanoni nasula kanoni ŋŋenda okudda ewaka ng'ebintu byonna mu nnyumba yakoze eki yabitutte watuuka mu nnyumba n'otyanga kyanga nengwawo ekigbo ba amasimu tegaliiko mwali mwavudde mwayombaganye tetwayombye tetwakoze eki in fact nina ne sente ze nali mulekedde mu bulungi yankubira nako nangamba mukwano oli otya sawa nga 7 nga naatera okugenda ekanoni
nankubirako ne twogeramu ng'omukwano we guli tewali tabbo. Ogenda tuuka ewaka ng'ennyumba nkalu. Engendo tuuka ewaka ng'ennyumba nkalu. Ba amasimu. Kuba amasimu tegaliiko. Omukazi yadduka. Naye nga tannadduka naleka mu nnyumba naleka mu mulamu wange. Mulamu wange yali atera okujja ewaka. Yali asula Wakiso. Mu kusula ewakiso ebintu bye yali akolera zi safari. Kati ndowooza n'alaba ennyumba ze, ennyumba gy'apangisa ng'agipangisizza bwereere. N'ajja ebintu bye mu nnyumba gye yalimu n'abitwala ewa sisita we. Kati buli we yatuuka ng'okudda okuva mu safari yasulanga wange mu ddiiro ku buliri bw'abaana ng'asula akafaliso buno bunyaku 3 nga mwasula mu ddiiro. Kati mulamu wange oyo gwe nalekawo okukakkana nga badduse neki n'ebintu buli kyange kyonna ne badduka nakyo. Naye bwe nasanga ng'ebintu tebiriimu mmaze okuwunga ne ŋŋende wa mukwano gwange omu ne mugamba muganda wange kiri bwe kine jangu tudduko nnyambe mwene embeera. Mukwano gwange musumba. Mukwano gwange n'aŋŋamba olwaleero tukakkane tulinde obudde bukole ki buke tugendeyo. Kati obudde bwakya nga tuvuga mmotoka, yavuga emmotoka ye nga tutuukawo ku nnyumba. Bwe twatuukawo ku nnyumba wali we twali tupangisa musumulula kwaliko wabweru binding wires. Ku kasitowa kuliko kufulu. Mukwano gwange kimu kiyasookerako ng'agenda mu baneiba ng'agamba nange ebintu bino ebyatutuuseeko mbeera ki ng'omu neiba agamba mukyala w'oyo omwami ne mulamu we ne sisita we basombyawo ebintu ffe nga tumanyi nti omwami ali ku mmotoka era tetwafuddeyo ne batugamba notugamba tulina bye tuleseemu muki mu nnyumba. Ogenda tuuka mu nnyumba. Kati omuvubuka ng'aleeta akambe wa neiba tujje binding wire ngenda okutuuka mu nnyumba nga nsangamu amakooti gange amakooti nga 5 nsangamu engatto peya nga 3 bwe bityo ng'ebirala byonna yakoze eki yadduse nabyo. Tufuluma ewaka tugenda nkwata ebintu ebyo mbiteeka mu kakutiya tubissa mu mmotoka ya mukwano gwange tugenda nga nkubira mulamu wange nga mugamba essimu agikwata ye mulamu wange essimu agikwata nga mubuuza mulamu essimu ebintu sisita waali ludda wa nga ngamba mulamu nze essaawa zino ndi Arua nagenze mu safari naye simanyi sisita wange gyakola ki gyali nze navuddeyo essaawa nga 4 buzibu ki obuliwo nga mugamba mulamu sisita wo oteekeddwa okuba ng'akola ki omanyi gyali navudde ewaka era ntuzzeeyo bye batugambye ku ki mwatisse ebintu mukennyini ne mukola ki ne mubitwala. Kakati nga ŋŋamba kati bwe namukubira amasimu ag'enjawulo nga nkubira n'abalala ab'eŋŋanda nga ŋŋamba yo wange kiki omulinamu mwana nga mugamba ekyokubeera nga simulinamu mwana ate tekitwazisa byange. Kakati nga tubeera awo nkubira ono nkubira oli wasanze banne nga mpulira nkutya mba ndi awo ekiro omuwala nga ŋŋamba essimu yange njizizzaako bwe kyoyagala okuŋŋamba kikole ki kiŋŋambe. Omukazi simu yange njizizzaako buli kyoyagala okuŋŋamba kikole ki kiŋŋambe. Ng'ogakaaba nga mugamba ebintu byange wabitutte lwaki watutte ebintu byange biki? Jjukira nali nva ewaka awo namulekera emitwalo 67. Wali ova ewaka? Bwe nali nva ewaka namulekera 67. Ejaki yalina bye yali andukiddemu byansomeddemu ne muwa ssente kumbe ndowooza ssente ezo ye yali azibazizza ndowooza ntandikwa. Akugamba omutandika omugamba emitwalo 2 zaali za nnyumba za renti then emitwalo 7 nali nazisindika ku ssimu ye
emitwalo 40 mukwano gwange yali azimpadde yakonvinsinga mukwano gwange yakonvinsinga mukwano gwange nti atuwole sente ajja zimuddizaawo enkeera batazimuddizawo nkeera olunaku oluddawo nze kenyini ngenda nenjogera ne mukwano gwange omuwe emitwalo 67 muwe emitwalo 67 wadireka wazaako essimu azaako essimu aŋŋambye buli kyoyagala okuŋŋamba kikole ki kimugamba nga ŋŋamba kyoba omanya nkwetegekedde omukazi nakwetegekera jjukira amanyi nino oli ammanja emitwalo emeka 72 kyoba omanya nkwetegekedde buli kimu nkwetegekedde tugenda kwabika geza okole ki oyogere ekintu kyonna nga mugamba nkubuulire kyonna kyoyagala nze njagala ekintu kimu mpa ebintu byange gwoba osobola ogende muki makubo go ng'akuddamu atya kyoyagala kyonna okukola kikole ki kikole nga mugamba kyonna kyenjagala nkikole kale tunasinkana enkya kuki ku poliisi nga ŋŋamba I'm ready for anything. What next enkeera bukya ngenda koodi Kampala omusango gwaddizibwa Nansana naye nze ngenda koodi Kampala jjukira koodi Kampala eyo nasooka nenkwata obugugu bwange nembuteeka mu mmotoka emu eya sisita wange yali ayina yagenda waffe mu kyalo mbutaddemu poliisi yandi okumpi koodi Kampala nengenda koodi Kampala neneebuuza ku nsonga ku ngundi y'amaka mala beebuuzaako omukazi amukubira essimu owa poliisi amugamba jangu wano tukole ki ensonga zino tuzimalirize nga mugamba ndi mukujjaawo nzija kanzije nga naffe tumulinda tugamba ye bino tugenda bikola ki bimaliriza nga tulinda muwala yajja ate yajja teyalabikako omukazi omukyala ofiisa ngamba genda ogulewo ensonga eyo kuki ku poliisi y'e Nansana musango gye gwaddiziddwa wano dde Buzzi odde ne reference nga ngenda nzigulawo omusango nga nkoma koodi Kampala nga tulinda omuwala paka saa 8 teyalabikako saawa 9 talabikako zigenda obwera 10 ng'essimu evuddeko kakati essimu bwevaako nze nga ntandika kuŋŋaanya buki bujulizi tonafunamu kirowoozo kigamba nti kaŋŋende ewaabwe kakati ebintu bitabuka ntandise obbanoonya masimu tegaliiko gyenakyala in fact omusisita wo oli gwe baatwala naye ebintu byanga ŋŋamba gundi omukazi wamufuna mu bulungi genda ewa ssenga genda ewa taata nga mugamba omukazi gwe nafuna mu bulungi omwana atuwe kasooli nga mubuuza omukazi gwe nafuna mu bulungi ate lwaki adduka mu bubi kakati nga nkola ki nga olunaku lumu nga ŋŋamba genda ewa ssenga olumaze obbanoonya ngenzeeko nejje nsuubira ku mulimu taliiyo ku mulimu gy'akolera taliiyo ogenze ewaabwe gye wakyala ngenze kati olwo nfuna ngende ewaabwe gye nakola ki gye nakyala awo wenjagala tugende mu maaso kakati bwe ngenda gye nakyala olwo nfunye emmotoka emu eya mukama wange ntuukayo olwo baŋŋambye genda gye wakyala n'ebintu byammwe biyinza okuba bikola ki gye biri ntuuka gye nakyala kwegana nali sijjukirewo bulungi nga nfuna wempaakinga nga ngula sukaali kilo 2 zino empaakinga nga womanyi mu buwangwa mu Buganda togenda ngalonsa gyoba ogenza okukola ki okukyala nga nfunayo kenfunye ogenda wadde ndi mu mbeera mbi nga nfunayo kilo za sukaali meka 2 nga nziteeka mu kaveera nga ngenda ewaani wakyala wenakyala tuuka mpaakinga wenakyala nga baggulawo geeti nyingira wenayingira bwe nti bwenatuukira emmotoka wenapaakinga nga Ssabo bwe wayingira bo tebaguddewo geeti
watuukira nga waliwo ssabo awo dde niwe tujja otandikira genda maaso kakati wabeerawo ndaba enkoko basala eno basala eri kati nga ŋŋenda nga neeyongerayo mu maaso wali nengera taata omukojja eyali mu bifaananyi ku mukolo eyakolanga kojja nga ŋŋenda mwebuuzaako mugamba kojja sibyota nno ssebo bulungi osibyotya nze mutabani wo Kinjirojasi nze mukwano gwa Nakabugolesite ko ye Nakabugolesite yani nga simutegeera amugamba Nakabugolesite abawala ababiri abeeru bwe twakyala wano nga ŋŋamba ye nga ŋŋamba abawala abeeru nga ŋŋamba ono ng'agamba baali mu nnyumba ng'agamba ono ayagala nga mugamba mbadde nze kukyalirako ku ssenga ng'agamba baali mu nnyumba yo ono ayagala pola kakati nga ŋŋenda mu nnyumba nga baŋŋamba baffe tumukoleko ngambagamba ambadde njagala ki senga mwennyini kubanga mu nnyumba mwalimu abantu bameka basatu ngambagamba mbadde njagala senga mwennyini nnyini olwo ntuteekero zange eza sukaali nzitadde awo wansi waliwo wanannyonnyola ebizibu bye oyingidde mu ssabo nnyingidde mu nnyumba essabo liri eri bbalibbali gye wakyala luli essebo tewabirabawo jjukira nali olwo mugole oyingidde nnyingidde oli akwewakanye aneewakanye taate oyo poya gwe bagamba omulaba taliiwo omuwala ye gwe bagamba bamujjukidde omuwala bajjukira abawala namala bannyonnyola abawala abeeru ababiri babajjukira ono kojja yali kojja nsindika mu nnyumba munda ntuuka mu nnyumba munda bamugamba baffe tumukoleko nga nze mbagamba ambadde njagala kusenga kuba okuva we nnava eno mbadde siddanga kati ntuuka munda omwo mbagamba bannanga atisiti bampe ku nnamba yaki yasenga nga bampe ennamba yaani bano tebakulagawo nasanyuya abantu n'omukazi olw'ensonga balina gwe bali mukolako abali mu bannyonnyola ebizibu bye sikitegedde otuuse mu maka ntuuse mu maka wakyala nakyala tebalazeewo wadde nasanyu tebabakumanyi bonha senga avaayo senga tavaayo bampa nnamba ya simu busukaali bwe naleeta mbulekaawo nebala ebyo biringa firimu badde ezebunaasonyo busukaali mbulekaawo ebbali mala okuleka busukaali ntuula mu mmotoka naye kiri kyokka kojja yankanze dda nga omujjukiza nabujjukiza muntu bantu beeru anti ani be najja nabo erinnya olimugamba nti ani Nakabugolesite nti yenze ebbaawe yakyala yenze ebbaawe yakyala tabijjukira kati ntuula mu mmotoka nzira livansi nkyuka kasita namala okutuula bwe nti mu mmotoka banzigulidde geeti nvuga nenkubirirawo senga ennamba ya senga gwe bampa gwe bayita pola alo senga nze mutabani wo Kinjirojasi mukwano gwa Nakabugolesite aŋŋamba Nakabugolesite yaani Nakabugolesite yaani nga mugamba Amida kuba olumu baali bamuyita ki Amida kati nga mbuuza nga simutegeera ogamba tokubye erongo nnamba nga mugamba Naalongo kuba olumu nawulira nga waliwo gye nayita nga bamuyita Naalongo jjukira omukazi oyo ŋŋenda omufuna aŋŋamba talina mwana tazaalangako kumba ate gye nayitanga mpulira bamuyita ki Naalongo nkizuula nange luvannyuma nti ndiki Saalongo mbadde nga Saalongo nga sikola ki senga omugamba Naalongo mugambe Naalongo Amida Nakabugolesite tabamanyi senga ku mukolo gwe waliko senga ffe abajja bwe tuti ne bwe tuti senga ffe abajja abaana abawala abeeru senga nga ŋŋamba abeeru abo siddanga mu kubalaba nakoma ku mukolo okwo
siddangamu wadde bakola ki obbawuliza amugamba yisenga gwobayita mannya ki nga ngamba fe nina amannya gembayita amugamba yi nga naye nga era sirina kyakkola nga musumulirira ki mboozi bye natuuseeko senga okuva le twaveeyo ebintu biri bwe biti ne bwe biti ne bwe biti nga ngamba essaawa zino nze ndi Masindi naye Masindi agenda kundeetera obuzibuuzi banna essaawa zino ndi Masindi naye nja kukubirako kamba noonyeeko nja kukubirako ssaawa nga 11 olwo nze essaawa ezo nali nzira kanoni nina mukama wange gwenkola ki gwennona senga kugamba abajjukidde yakoma kubalaba ku mukolo taddangayo bawalabe ate bawalabe olw'ensonga wano mu Buganda nze essaawa zino bambuuza nti woŋŋamba alo nze bosa nze kiyingi naye bwoŋŋamba nze bosa tekineetaagisa nimanyirawo oyo muganda wange kati senga bwe nkugamba bawalabo nti nga kabugoleste ti abawala abeeru nga nina kujjukiza abawala beeru na buli kimu ekyo kyokka kikola ki kimala okuba nga waliwo ki kati munnange nga nkola ki nga nvuga emmotoka naye nvuga emmotoka ekindi ku mutwe nze akimanyi mmanyi banfera bakola ki banfera nga nvuga emmotoka paka kanoni ntuuka nona mukama wange muvuga namukubira na simu ne mugamba nzijja weetegeke mutuukako mupiikinga nvuga emmotoka okugizewa e Kampala muteeke ewuwe emmotoka njize ewa nannyiniyo yali brother we kakati malo gize wa brother we sawa bwali budde nga zimu 12 kitundu njiteeka side zeeri eri ku lufule eyo waggulu eyo malo gimudiza nga ngamba kakati senga kituufu ye yali mu byakiyaayi kati kaŋŋende ndabe ne taata oba ddala naye yali byakiyaaye oba naye yali byakiyaaye kuba ku mukolo yakola ki yaliko ye yankwasa abantu bano taata ye ng'omugjawa taata nawuliranga emboozi ze banyumya nti abeerawa nti abeera Kiboga ng'olumba ekiboga ninnya ekiro ekyo emmotoka ogendewa ekiboga nze nga nawunze dda sibitegeera ogenze ekiboga ngenze ekiboga natuuka essaawa nga 5 za kiro nalinnyanga biwaguwagu bakugamba ng'omanyiwo akaalo kaasibeeramu mpulira nawuliranga nti bw'otuuka ewa Nankabirwa Ruth Nankabirwa n'erinnya lya taata nga ndikola ki ndimanyi naliwuliranga ng'ogenda ekiboga nga nfuna akawoteeri mwenkola ki mwensula ng'obudde bukya otulo nga tetujja nga nfuna akawoteeri mwenkola ki mwensula nga temulina kyaja akaboozi bamufera omukwano kakati nga nkeera ku makya amasimu gange tegaliiko nga mbuuza ekiboga ewa Nankabirwa nga baŋŋamba wayiseewo naye olina kuddayo emabega nga ŋŋenda nasookera tuukira wa Ruth ki Nankabirwa akumibwa abasirikale awo waliwo abajaasi nga ntuukawo nga mbabuuza abajaasi bannange kino bwe kiti ne bwe kiti naye nnoonya omwami gwe bayita bwe bati naye amasimu gange nti olina essimu ye nti essimu zange zakoze ki zazikidde ate essimu yange ntereka ku gogo ennamba zange nga ne bwe nzijjamu layini ennamba tekola ki teriimu ng'agezaako okubuuza abantu b'oku kitundu abamu be yalabayo nga 2-3 nga tebakola ki tebamumanyi abuuza omusajja owookusatu munnyonnyola muŋŋamba ogamba omwami bwati munnyonnyola abaana be mwami bamuyita gundi bwati ne bwati ng'omwami aŋŋamba jangu tugende mutegedde naye eno wazze wala nga tutambula olugendo nga tugenda kati maama w'abo abaana ne taata baali bayawukana naye bazimba mayumba byanjawulo bazimba wanjawulo ng'asooka yantuusiza wa taata nga ngamba taata weewali era taata yooli wali ng'omulaba nga yeye mulengera ne mugamba naye nga bondaze taata naye katusooke maama kuba yo gye nali simanyi wano nali maze okukola ki okulabawo nga ŋŋende wa maama
jukire wa maama ku mukolo teyaliko era sina kye munenya just nali mugira kunyamba buyambi oba bwaba asobodde anoonyeze ku muwala we nga ngenda ntuuke wa maama nga ennyumba yagitunda n'agenda okuzimba ewala naye nga ne tubuuza ku baneiba ne batufunira ku nnamba yaani njagala soke mpubakadde ndaba katwala taata gwomanyi kakivudde wa maama nfunyeyo ennamba ngenze wa taata wa maama ofunye namba nti wamulabako saamulabako okomayo wa taata tukomawe wa taata omwami mugamba gwe totuuka saagala gwe nkuleka ku kitundu gwe totuuka nze nga ngenda nkola kintuuka taata we yandaba oli wekka ndi nzekka kuba nagamba ate sigenda kuguleera sukaali ate ntuuke nga ne taata byali bya kiyaaye sukaali nebyo byonna nembyenenya ntuuka ewaani ewa taata bwe yandaba bw'ati mutabani jukira taata namukubirako essimu ne munnyonnyola naye nga nsala ebikuubo essimu waliwo nnatuuka ogikubira ng'agifuula bize olwako saddamu mukubira nagwa bugwi taata mutabani bannaye kamaliza okusaawa ogira otuulirako awo munda biki taata bwe yajja ng'atuula mu nnyumba nga tutandika taata munnange bwe biti nti mutabani nabiwulirako ebintu ebyo naye omuwala simuwuliza biki nga ngamba ono omulala oli omulala ye mmaze emyaka nga 10 simulaba ono gwe baatikka naye ebintu ye mmaze emyaka nga 10 simuwuliza simulaba soogera naye nga mugamba taata nga ngamba naye omuwala wange oyo saamumanyaako buki nze taata we mwennyini era ndowooza otwala tufaanana namu naye muwala wange oyo saamulinaamu mbeera yonna yabubbi saagimanyaako okujjako waliwo mutabani wange gwe namanya ye omuki omubbi gwe yali gwe bali batera okutwalatwala bati biki taata abikunyumiza taata ngamba taata ali mu mbeera ki kayumba kalungirungiko kayumba bwe katyo si ke kali awo lwaki tetutandikiddewo ekitundu ekyokubiri tutandikirawo ekitundu ekyokubiri denise olabe otya kubanga abantu bajja kwetaaga ekitundu ekyokubiri awo we twandisose nitukubamu kuba twagala okumanya omukazi taata atukola atya maama ali kuki ye wamala n'omufuna ye omukyala aliwa ye ensonga kikaakati entuufu ddala ekuleese wano tugenda kuta buli ekyetaagisa bwe kiba nga kyakunoonya mukyala nga tonnamufuna tujja mumunoonya omuwala oyo bwebanga alina ebyo bye yagenda nabyo tusaba abikomyewo ffe tujja kubifuna n'ensonga endala mpitirivu nnyo mukkirize akadde si mukwano gwaffe ndaba akazikiza katandise okujja tugenda kuddingana olunaku olundi amanya Kingi Rogers naye njagala onywere mutima gukole ki gunywere ebizibu byatutonderwa kyolina osooka otegeera kyoyinza okukugamba sooka okakkane mu byonna tulabe ekyokukola nga bwe tulondoola ensonga ze nze muzzukulu wa Kyaddo Frank Kasirye mbadde ku mukutu gwa Beyond the Newsroom n'omukutu gwaffe gwa MC Meya Live tambuza vidiyo eno nja kwebaza mikwano gyaffe abattemeramuko ku buntu buno bangi mwebale nnyo mwebalire ddala ne mutambuza ku TikTok bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.